Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo, essula esooka. Ekitabo eky'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi, omwana wa Ibulayimu. Ibulayimu yazaala Isaaka, Isaaka n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be. Yuda n'azaala Pereezi ne Zeera mu Tamali, Pereezi n'azaala Kezulooni, Kezulooni n'azaala Laamu, Laamu n'azaala Aminadaabu, Aminadaabu n'azaala Nasoni, Nasoni n'azaala Salumooni, Salumooni n'azaala Bowaazi mu Lakabu, Bowaazi n'azaala Obedi mu Luusi, Obedi n'azaala Yese, Yese n'azaala Dawudi kabaka, Dawudi n'azaala Sulemaani mu muka Uliya, Sulemaani n'azaala Lekobowaamu, Lekobowaamu n'azaala Abiya, Abiya n'azaala Asa, Asa n'azaala Yekosafaati, Yekosafaati n'azaala Yolaamu, Yolaamu n'azaala Uziya, Uziya n'azaala Yosamu, Yosamu n'azaala Akazi, Akazi n'azaala Keezeekiya, Keezeekiya n'azaala Manaase, Manaase n'azaala Amoni, Amoni n'azaala Yosiya, Yosiya n'azaala Yekoniya ne baganda be mu biro eby'okutwalibwa e Babulooni. Oluvannyuma lw'okutwalibwa e Babulooni, Yekoniya n'azaala Seyalutyeri, Seyalutyeri n'azaala Zerubabeeri, Zerubabeeri n'azaala Abiwuudi, Abiwuudi n'azaala Eriyakimu, Eriyakimu n'azaala Azoli, Azoli n'azaala Sadoki, Sadoki n'azaala Akimu, Akimu n'azaala Eriwuudi, Eriwuudi n'azaala Eriyazaali, Eriyazaali n'azaala Mataani, Mataani n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yusufu eyali Bamaliyamu eyazaala Yesu ayitibwa Kristo. Bwe gityo emirembe gyonna okuva ku Ibulayimu okutuuka ku Dawudi, emirembe 14, nate okuva ku Dawudi okutuuka ku kutwalibwa e Babulooni, emirembe 14, nate okuva ku kutwalibwa e Babulooni okutuuka ku Kristo, emirembe 14. N'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Maliyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu, baali nga tebannaba kufumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Awo Yusufu bba, kubanga yali muntu mutuukirivu, n'atayagala kumukwasa nsonyi, yali alowooza okumulekayo kyama. Laba, bwe yali alowooza bw'atyo, malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto, n'amugamba nti, Yusufu omwana wa Dawudi, totya kutwala Maliyamu mukazi wo, kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu. Naye alizaala omwana wabulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga ye y'alirokola abantu be mu bibi byabwe. Ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogerera mu nnabbi ng'agamba nti, laba, omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, era alizaala omwana wabulenzi, balimutuuma erinnya lye Emmanweri, eritegeezebwa nti Katonda ali naffe. Yusufu bwe yazuukuka mu tulo, n'akola nga malayika wa Mukama bwe yamulagira, n'atwala mukazi we, so teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana, n'amutuuma erinnya lye Yesu.